Nje kumida kwanda Rose Media ujin kwanizo nakolale nkwebaza minu mujona jo tusakengalo mkwane subscribe ngedda toyanziza nya tata naba bam subscribe ngatekeko notification bell uleteka video ozilabe mu budde. Ebipya bizuse ku mwana muwala eyatidwa mu muganzi wa Israeli bambi tebyabadde ensonga za DNA engabi ne bibadde bitingana. Era olunaku lw'ejo bambi yazikiddwa mu maka g'abakitawe mu maziga amangi enyenye nnyo n'ebiwobe. Era tusaba Mukama muumuze mirembe omwoyo gwe gutebenkere mirembe. Bannange Bakadama batabuse ekiriwo bazze bamazeeko basazeewo okubba abasajja b'abannaabwe era nga bataddeko n'okubalangira bali bonno emitima gyakaluba wabula n'abakyala be babbidde abasajja bambi bali mu kulaajana era bakakasiza nti babalekedde abasajja wabula bagenda kubaweerako n'abaana. Sherry Matovu ye agambye nti abo bonna babagamba mbu bayitiriza okubabbira abasajja bakikomye kuba nabo balina abasajja be basookako ne babatwalako era nga kati bakyalina budde n'akamu kutandika abasajja baabwe balina kugenda nabo be bafunye wabula ye mwana muwala Shifa owa surprise your loved one avuddeyo n'agamba mbu omusajja ategeera tebamubba abo baba basajja sajja era n'agamba entalo z'abasajja entalo za iPhone entalo z'engoye bo ng'abawala abategeeramu ebyo babivaako dda tebakyalina budde bulwanira ebyo wabula ye Jalia avuddeyo n'alabula abo bonna bakozesa filter y'olubuto ku TikTok nti bakikomye kubanga baba balina emyoyo gye bazaala oba spiritual kids era n'agamba yafunye okubikkirira nga Mukama agamba ekintu kino bakikomye. Kankutere video zino mukwano berengo ziraba Mukama omulungi akunjagalire beera bulungi bye. Nge ekigenda maaso mu ggwanga okwogera nti ekya bulimba si issue yabuddewo kuba tekibanga nawe wadde okebeza omwana oyo kati byabadde ebyabwe era bye babimanyi ababiri enfuga gy'amafugamu ya kitujju kyekyaliriza omukyalo ogenda amusaba divorce kubanga yabadde ne mu kooti nga ayagala amuwa divorce bawukane ninga omwami ye nga abadde ne ssente ng'abiteekamu ssente kati obutuka mu kooti agamba jjaji nti mukyala wange era bwe ye musumbu ateri kirala mukyala nga nemugamba nti muna omwami wange owa boyfriend ngenda mpostingako ku status yange ku Facebook nga takikkiriza omwami ng'enfuga gy'amufugamu alinga musibe waka tewayingirayo tugamba akamishoni y'okumukima ewaka amuzze mu bufumbo obadde ayagala muto kadde yakaveno recently yagenda lwakusatu yamutabako n'ekiro yava wano nejjo nali munyumye kulwokubiri naŋŋamba mwagenda kudda ogw'omunaana agenda kumuddola gambaga mukyala Sauda we Saudi Arabia Kadama munange kanjogere bwentyo munange ku mwami gwe nakuwadde wa ku musajja gwe nakuwadde ngenda kwongerezaako n'abaana mbakuwadde wabula video sigenda kujjayo video sigenda gijjayo ndi wano ntudde nindirira kiddako kasita kirungi abaana bange bafunye maama era sigenda kubaleka wabi bafunye maama kati ninda kyonna ekiddako sina gyendaga sina yasobola kuddukira munange n'omukazi munaku tambula mpita Katonda sina gyensobola kulaga gwe wanumbye mu inbox yange nosaba enamba yange nga mmanyi oba abaana twaliko nabo nenkuwa enamba yange bya bulungi n'olyoka mbulira buli kimu. Bannange nsaba muntambulize vidiyo eno atuuka kwona omukyala vidiyo entuuseeko omukyala mukwano sitaati wonze mulina omusajja wonze muyina era simuta simuleka kudda mbadde nkusaba nti guma n'abaana bo abaana tugenda zaala abala kuba nange nina olubuto ate lwabalongo nze bannange simanyi omwami w'omunyumirwa baanange omwami omubanyuma mwabatana bakubba ku basajja bafumbo oba mulinda ki nze wuwo ndi eno omunyumirwa kumaca olw'eggulo emisana we mwagalidde bebi nze muyina kati sala pulesa mugume ate simuta kudda oyo omukazi abadde ku kyeyo ng'aweereza bba wange message ekiro saawa mmeka boogera ku WhatsApp naye nga nze sibifaako nga nsirika ng'omukazi wiiki 3 emabega oyo omukazi yakomawo wakomawo okuva e Saudi gyali n'akomawo e Uganda bba wange yava wano ng'agamba agenze mu kuziika mu kyalo teyakomawo paka n'olwaleero
yaninyambe omwana n'abanga bawa school fees naye n'abaana tabawa school fees abaana tabalabirira teri kyakola kati mwagala nze nkole ntya mutunuulire butunuulizi mukazi gwe naawe oli mukazi ogenda kiraba olowooza ndi musiru okubira bba wange amasimu obadde okola buli kimu onvuma onsindikira amameseji n'ensirika n'olowooza nti ndi musiru n'olowooza mbu sitegeera naye nsazeewo nkwata abaana mbakuwe bamikwana basiba mutuleekanira mbu twababbako abasajja tuli babbi b'abasajja mukikyuseemu kyemugamba babba bamwe babagamba batusanga tulimbeerera oba twatandikira ku babba bammwe okwagala tulina gye twatandikira era tulina abasajja baffe betwali tuzimbye niwe batubbako kakati twakowa okutandika abasajja nze ekyama ekitonga nze basobola okutuuka ku ebyo entalo z'okubba abaami ate n'abakyala abategeera omulembe guno abawala abali abatulaba buno obutalotalo bwa iphone musajja bamubbye makeup ngoye twavaawo tewali muwala ategeera nga shifa asobola kudanaga abaazibako omusajja simanya tukompitingira iphone twavaawo oba obutalo joowe tewali muwala ategeera ku mulembe guno abawala betuli nabo mu kyasa kino ne rugimu eno agosawulira mbu simanya ntalo za musajja naawe muyina omwami muyina anjagala nnyo mu maaso ge sisobya ebbanga lyonna ndudde naye I've always had a relationship but one thing kyetukola mujajinga relationship zaffe kati naffe twayiga tuzizimbireyo ne zikula nga ne bonaakola tetusobola gimenya okitegedde so tuba n'abasajja abategeera n'aku acceptinga shifa yo into media saagala kuyingira be basajja abatagenda kupozinga naye mu kamera oba kuyise wantu apozinga kwenyigirizeeko fabafite benyigiriza bakola mirimo mirala nnyo ayina life ye gyazimba ayina obulamu obubwe kitegedde so we are happy that way sibuno obuvubuka obukuula ekyo gwakyogedde naye nga like tuba ne relationship zaffe mumanyo zikubanga zitandika omuntu n'omutamya munne kati sofe tutwayiga ne tutegera industry ngeje tujingide nga tuli bato twajikenkuka n'omanya nozimbira relationship yo nga just ekigambo obugambo tesisobola gimenya naye waliyo omwami ategeera gwe babba era kiba kisassalala kye babba kubanga bakizunza ne kidde eno ne kidde eri naye nga gwe bayita omwami w'omuntu ategeera tebamuba. I should just keep it to myself, but I have to deliver this. Listen to me. For everyone using the pregnancy filters on on TikTok, kindly listen to this. I just had a strong revelation. The Lord has told me to tell you to stop using that filter, because you know why? Satan is looking for ways on how to expand spiritually, to give birth to so many souls, and lots of us keep on praying and counseling the spiritual men, spiritual women, stopping ourselves from getting pregnant spiritually. For someone who knows spiritual things, you can definitely understand what I'm talking about. So what they've done is for you to willingly do it, willingly spiritually carry that baby and give birth to so many spiritual baby. So it's the attack of Satan in this world. Be careful with that filter of pregnancy. You are helping spiritual souls grow. You are giving birth to spiritual babies which you don't know, and you're carrying it willingly. Remember, you're carrying it willingly without being forced